Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutyangena kubasaba mujimpereka like video eno ne comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section ato sigalenga ogi followinga Bajita Fadi TV mwabali Canada mu Toronto abali Saudi Arabia mbebaza ne bagamba nti bambi muri baamanyi okubanga mu followinga singa za Pastor Bugingo n'okubanga sisikala mutabani we zigudde mu kigoye wezinge azongedde okubanga zigwa mu kigoye wezinge jukira Teddy ayateekawo bukakolizo ng'agamba nti omwana alina gena direct waka byaba mulabira. Pastor Bugingo yali agala Teddy nti oba oli omwana amukwase bapolida bakoleki bamutwalire ku church bwana bamaze okumulaba awalyoka akoleki awalyoka addeyo ewaka awalyoka addeyo ndowooza ewaka akiyayisaamu amaaso kyawakanya ng'agamba nti kiyinza obutakola yakiwakanya n'agamba tikiyinza obutakola ekyo kakati awo simanyi agenda kukikola kubanga yali agala musindikira bapuliida nti bapuliida abawa omwana bamumutwalira asobola ki asobokubanga amulabako wabula Teddy Bugingo kyakola ki kyawakanya. Pastor Bugingo jika Teddy yamugamba nti waba ayagala okubanga alaba ku mutabani we nti alina agenda makaga bamakade ge baalimu ng'ovudde kugenda mayumba maka Pastor Bugingo yali kamu Teddy nti gyaba alaga nti waba ayagala kukola ki baba ayagala okubanga alaba ku mwana we ono omuto. Teddy agamba nti asijjamu abapuliida bonze sibeesiga. Pastor Bugingo omwana omwagala naye nga Teddy ataddewo obukwakulizo bungi jjukira mu kusooka Teddy Pastor Bugingo ali ayagala ateseganye ne Teddy nti omwana mumutwalire ku church byagaana tebyayitamu byonna byakola kibyagwa butaka ne bapuliida byali afunye bageza kubanga batetenkanya byagaana. Kooti yabagamba nti balina kubanga bateeseganya abana bamaze okubanga bateeseganya baleke baddemu bakoleki babitwale mu kooti awo kooti erikokola ekireko ebitundemu nti muteeseza nti weeks 2 buli omu mu mwezi nti kiwedde ekyo. Kooti yabagoba era Pastor Bugingo yamugamba taddamu kugendayo nga takoze eki atateeseganyiza na Teddy Bugingo ngeri ki balina kukola ki balina kubanga buli omu asobola okubanga alaba ku mwana we. Pastor Bugingo yegamba yekwasagamba nti Teddy yakola ki nti yawamba abaana be nti yagaana okubanga muwa support oba kale olukusa olukola ki olubalaba ne Pastor Bugingo yenga yekwasa ne Teddy yagamba tamulemesa nkokulaba ku baana just Pastor Bugingo yalema okubanga agoberera obukwakulizo Teddy bwe yakola ki Teddy bwe yateekawo bino ne Pastor Bugingo byazenga ayagala jukira Teddy Bugingo kyeyagaana kyekyokwata omwana mumutwalire kyekyokwata omwana amwe bapuliida abasajja ba Pastor Bugingo nti bakole ki bagende naye ku church ebyo Teddy yabigaana omwana yayagala agenda amulabireko ewaka bamala okumulaba awakole ki awaddeyo byonna byateekawo byonna simanyanga bekitwala tugende byonna yabigaana ekyo yamugamba okukola kyokka ekyo ne Pastor Bugingo kikyamulemye okukola kikyamulemye okukola akyalemeddwa naye nga yamugamba nti bwana atakikoze yirabira okulaba omwana kati Pastor Bugingo yasinza n'agamba nti omwana we baamuwamba nti era amulemesa okukola ki amulemesa okumulabako. Munange ebyo musubscribe nge munyige kale Bajita Fadi TV mbebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowinga ne kugamba nti comment section weerya oba kabuntira mu comment section wansawo ato sigale nga onfollowinga abali Qatar abali mu ggwanga erya Oman mbebaza mwena ne bagamba nti mwongere okubanga mugi followinga. Pastor Bugingo yakyakalambidde agamba nti Teddy amutetawo ebiziyiza n'ebijinji okubanga tatuuka ku mwana we. Teddy yagamba nedda nti oba oyagala omwana simukulemesangako jangu ewaka oba omulabira saagala muwa abasajja bo bamutwale ate omulemere nga tituteesezza gye binaggwera.